Mukama kakkana sigoye kali n'eddoboozi kakkana twaze kuteesa mukakkane nange nali sobodde okugulirira abantu baleekaane naye saagadde kukola ekyo kubanga njagala tukwatagane. Kaakati ekirungi twogedde ku mateeka era ekirungi security weeri ab'amateeka bwe bali kati katwogere ku ttaka. Number 1 mwami chairman ono ansetinze n'ampita omulimba ampise omulimba tinalimba ku nsonga y'ettaka. Ettaka lino si wano wokka naye mu Uganda yonna etteeka ly'ettaka lyangu nnyo. Etteeka ly'ettaka lyangu nnyo. Nannyini ttaka y'oyo alina erinnya lye ku kyapa era ekyapa ekyo okufuna erinnya lyo okugenda ku kyapa mulina emitendera gye muyitamu. Ekimu ku mitendera gye muyitamu ababadde ku ttaka eryo bakwata amannya gaabwe bakwata transfer form. Mwali mujuliddeko transfer ega nti ettaka lino ndikwasiza omuntu gondi. Wetugenda mu lanzi olwaleero mujja kusangayo ettaka lino nga nze sinalifuna lyali lyako taata wange omuto Sebalu era neyinya buliwulira Sebalu ye mukulu wa taata wange Sebalu loya mukulu wa taata wange Zebatimba naye ng'aliko naani yali ataddeko ne mwami Twase. We nafuna ettaka eryo mu 2009 nziramu 2009 wuliriza tewaliyo oyolesa obutategeera kakkana abantu bagakuliza bintu by'amagezi. Nti nali manyi nti abantu mu constituency Sematimba gye yali abeera gye bamuteekamu obwesige okugenda okubakiikira mu parliament naye amagezi agamutwala era Sematimba yagenda mu parliament naye talina magezi byafunayo tayinza kuŋŋamba nti ettaka onanyini ttaka tosooka kutegeeragana n'abanantu abananyini kibanja oba abatuuze n'obagamba nti bannayiwano njagala kukozesaawo projekiti gyange oba ayina ssente asooke yeegule. Sematimba tiyatuwa chance naffe badilandwa ku ttaka lye yagenda kola ki yatusenda. Mujja mugende mu lanzi olwaleero mujja kusangayo transfer form ezo nga ziriko emikono gya mukulu Twase n'omugenzi Sebalu. Naye ate transfer form tubeerako bubezi mukono kubeerako n'obufaananyi bw'oyo oba abo abatunda era n'emikono gyabwe ne ku kafaananyi ne bagiteekako emikono gyabwe era gyebiri mu lands nga Twase asayininze ne Sebalu ne transfer form gye ziri era y'ensonga lwaki ekyapa nkirina era y'ensonga lwaki byalyope era y'ensonga lwaki byonna byakaloopa omusango gumulemye kubanga bamugamba ne transfer wazisayininga amannya wagateekako ebifaananyi signature zo kweziri kakati biki era nga ni muzzukulu wa Mugema eddira nkima obuzibu obuli ku nsonga zino zetuliko wano tukwatagana ku bubbi bwa ttaka nga bwatambulira ku Peter Sematimba okufoojinga omukono gwange nabba ekyapa n'ettaka lye linagula. Ettaka lino lisangibwa Kabembe Katega liri ku blok Kyaggwe blok 149 ploti 226 eyo yayiika 2 ne ploti 2 eyo yayiika 10. Ettaka lino naligula nga ndina omugenzi Paulo Sebalu mu mwaka gwa 2009 naye ekyomukisa omubi ate Peter Sematimba agamba twamuguza setumuguzanga nako era mubbi mufera awedde emirimu n'olwekyo abatuuze sirina gye nali mwanjudde nti no yangulako ettaka era n'abatuuze bennyini bakimanyi nti no ttaka si lya Peter Sematimba n'olwekyo sikkiriziganya na nsonga eyo. Ate ekyokubiri tuli mu kooti Peter Sematimba namuwabira 2019 talinnyangako mu kooti naye ate kooti waayita ate waava okujja wano. Ettaka eryo
lyange tewali muntu mu Uganda ayinza nakola kyenjagala kukola bwemba nga ntambulidde mu mateeka era enkulaakulana nja kugireeta mu Katega ekyo nsazeewo. Peter Sematimba atulaze nti ettaka yaligula mu 2009. Nze 2004 najja kuno nesinkana mukulu Sebalu ne twase Beni nakola due diligence nendabanga ekyapa kirimu Sebalu ne Beni era nakkiriziganya naye nengulako ekibanja kya ploti 3 ne tukola endagaano. Ebbanga lino lyonna nga nkimanyi bulungi nti ettaka lya Sebalu ne mukulu Beni twase. Neewunya olwaleero okulaba nga omuntu omulala avuddeyo ng'era bwe bibeera ku leediyo ne ku TV ng'akireyibinga nti ettaka lirye. So nsaba bakama bange naddala abatudde mu ofiisi za gavumenti, mwami ssentebe wa LC5, madamu RDC, DPC Simulaba Simayobo Onoyi, DPC waffe ow'Enaggalama. Ndowooza nti ofiisi zammwe zituyambe okulaba nga bwe wabaawo enteekateeka ezifaanana bwe ziti. Enkulaakulana tugyagala, tetusobola kugoba nkulaakulana, naye ate ettaka lireme kutwalibwa ku kifuba ng'abantu tebafunye bwenkanya. Nze mutuufu saali convinced nga nze saali mumativu era nsaba ensonga eyo nga tugenda ku nsonga endala. Mwami Peter Sematimba, ensonga eyo ddemu ogyekenneenye, tuddemu tugyekenneenye, kubanga ne bw'obanga ogenda kutuula wano kaŋŋambe kale ogenda kuzimbawo, togenda kukolerawo bizinensi. Emirirwano gino okubeera nga buli kaseera gikusongamu omumwa nze ensonga emu. Sebo ne bannyabo ekitaliimu kubuusabuusa, manyi ne Peter oyo akimanyi nti ebigambo by'olwazi bino kuva 2006 ebuntabaawo nga mbirimu. Kati mbimanyi mpaka kati nti okuggyako mmwe abatuuze b'ekyalo kino nga mukkiriza nti bizinesi eno egenda mu maaso, ejja kgenda mu maaso. Ebyo bye bimu ku nnema byeyagala ng'egaba satifikeeti. Era mwami Peter Sematimba nkusaba, kubanga nakyo nakisanga wano mu ku lukiiko lwe natuuza ne bakaluba oyo, abantu bajja wano baze mu miitingi betanga bataddeko emikono. Nze mu bwapuliida bwange wantu wangi nnyo gye ndabye abantu nga babasenze naye ng'amannya baagajja ku lukalala lwa tendensi. Nsooka okuvumirira ne si kuvumirira yenna abakungu ba gavumenti abali wano mwenna. Abakungu ba gavumenti mutukoze bubi. Nze ayimiridde mu maaso gammwe ndi mulwanirizi wa ddembe ate ndi munnamateeka mu kiseera kye kimu. Tusuubira nti buli lwe wabaawo enkola efaanagana ng'eno ey'okugula ettaka mwandibadde mmwe muwoma omutwe mu kukola due diligence nga temunna issuinga mpapula mu batuuze. Kaabe mukulu Beni yanguze ekibanja, kaabe mukulu Peter Sematimba nti abamu emisumaali gitukubwa mingi olw'ebifo bye tutuddemu, naye ng'oba oli awo ffe si ffe ensonga. Mu butuufu tusaba gavumenti eno esobole okuba nga oba pulezidenti waffe ow'eggwanga musaba pulezidenti Museveni atwala eggwanga lino era alikulembera. Tusaba oyingire mu nsonga z'e Katega kubanga nga Mukono disitulikiti obubbi bw'amataka buyitiridde, kubanga oli bw'aba alina ssente aganya okunyigiriza atalina.
bwaba amunyigiriza nga ayagala mutwalako ebibye ku kifuba. Kati mwami Ssematimba okwagala otwala ebintu by'abantu ku kifuba ettaka n'okyusa ekyapa kya munno n'oyagala otwala. Kwani amanya sente Kinawula Ronald chairman Katege Bisuwa tukayana ne mwami Ssematimba agamba enanyini ettaka kyokka batuuze baliko tabamanyi tumugamba leete yakuguza yatumanyi naye yagana okuzokola ki okumwanjulira amatuuze. Kakati mwami Ssematimba asense nga muzze ne mulaba ebibanja byonna bye bisenda yasenda emmere y'abantu ebintu by'abantu nga nange byange kwebirizeneko emmwanyi n'ebisugula bitooki n'emiyembe n'effene nga bizimuweekezi kiba kyekuyali kitudde byonna yabisenda. Bino byagamba Museveni yagamba mukupa miliyoni nkaka omuntu ng'atunda ekiki ewiringi seera si gwe omusalirawo nze nalina okwesalirawo sente zampa ate nga tannaba kubisenda. Tusobola kugamba ekintu kyoli omaze okukisenda ate gwe noganze kuwa sente bwezi kukuba kujoga kwennyini. yali agamba kuwa sente mmeka? Yagamba wagenda kupa miliyoni 6. Ne mbagamba ekyokubiri nti etteeka ly'ekibanja n'ettaka ligamba ow'ekibanja okubanga awa obuki obusuulu. Nze simanyangako Ssematimba ng'agenda okukola quarry. Bwe mwajjako mu ofiisi yange mwaŋŋambako nti Peter Ssematimba agenda kukola quarry. Ne mwami Kinawula tumubuuze bakyogerako mu ofiisi yange because nze situndwa ice cream. I give the necessary dose. Oba kwinini yagenda okuwonya gwe nkufumita. Okitegeera? Kakati bwe ŋŋamba nti w'obusuulu mba mmenye etteeka. Bwe nkikugamba nti ky'olina okukola n'ogaana okiwulira gwe n'ogaa nti yangula yansangawo ffe tebamutwanjuliranga gwe ow'ekibanja gwe ogenda ewa nannyini ttaka. Tujjemu obuntuntu bwe tulina obwo bubifu bwe tukuze nabwo nti omukazi nze alina kubanga ewa ng'afukamira bufukamizi. Tulabyeko abasajja abatufukamirira nga batusaba okutuwasa era nabo obufumbo bunywera. Tulabyeko Nti katulabe process by process ensonga bwe tugikola ki bwe tugenda okugikwata. Nze ndowooza kati wakyaliyo ensonga yaki ya kooti. Era sebo chairman engeri gy'ogambye nti ebintu kati babisindise mu ofiisi yo. Chairman maliriza engeri gy'ogambye nti ensonga ziri mu ofiisi yo abannema baatulyamu olukwe ne bazita ne bagamba omukulu atuukirize byatuukiriza mwe mulyoke mumuwe ebbaluwa. Bwe tunaawulira akaama konna nti mwagala mumuwa bbaluwa nze omwe agenda okulembera abatuuze ku kyalo kuno tubawaabire.